ITV. Mwasibye mutyena abaanaffe mwesi abatuwuliriza era abatulaba ku IDF ne iRadio ng'ababuusaako yenze Musaacha eyatambuza ebikere okufa wali eri Empale n'ensikyankamalira wano e Bukanda nga nsikyankoberera oluma lwa ggaali ya muuka. Olunaku lwa leero tugenda okubatuusaako abantu bataano abantu be balowooza nti be balitusookayo mu Keyeena. Ye maama gwe Katonda nze Katonda ng'onyirira. Ekika ky'abantu namba 5 abalitusookayo mu Keyeena be bantu abeeyambisa ebyawandiikibwa okutulukunya abaana abato. Mu kutya Mukama amagezi gasookera omwana ow'amagezi azanisa kitaawo suula omuggo oyo nona omwana we akyawa omwana we asuula omuggo naye amwagala mukangabula nga bukyali abina ka musiru kagwana mbooku. Ekikanambanyaako abo abalitusookayo mu Keyeena be basumba abasabira abantu nga babasindika mpuno bakwe. Amaanyi ag'ekisa, amaanyi ag'obuyinza, Omukama Katonda wange akuseeko omukisa ogw'amaanyi. Nkugobamu ebisiraani byonna, nkugobamu ebisiraani byonna mu linnya lya Yesu. Ago amaanyi g'Omukama nkugobamu ebisiraani mu linnya lya Yesu. Nkusabira Mukama Katonda wange waliwo wano ebiremye, Mukama waliwo ebiganye, obuggumi bw'emizimu egyalema. Mukama Katonda wange ow'ekisa gwani Mukama Katonda wange nkoola amaanyi agaaga gwagamba nti ndikuba omuntu. Mukama Katonda wange ojeemye ne muggulu Katonda alikujema. Mukama Katonda wange alemererwa. Mukama Katonda wange wabanga waliwo omuzimu ogwetabisa wano mu lunaku olwaleero, Mukama ngugoba. Mukama Katonda wange nga gwe wampita mu nsi muno n'ompawo obunnabbi bwonna, Mukama Katonda wange nga nsabidde abantu bonna ono musabira. Ekika namba 3 eky'abantu abalitusookayo mu Keyeena be babasabira abanene nga naye balina bye babanoonyaako mbuno babibawe. Mukama nsabira Edikenzo muwe amaanyi muwe essuubi muwe omukisa buli kyakwateko kibeere kya mukisa. Afune n'omukyala omulungi agenda muleetera essanyu, agenda okukola buli kimu nga Edikenzo kimusanyusa, tekigenda munyiiza mu linnya ly'Omwana. Amiina. Ne antisabira ofune omwana omulungi atagera kukaabya nnaku yonna akusanyu. Kale nange nkusabira ng'otuusiza naye Katonda right? Ekika ky'abantu abalitusookayo mu Keyeena namba 2 be bawala abagenda okusabira mu kkanisa eya Pasita Bukempe naye nga banoonya mbuno Pasita abawase. Look down on you. Nze nti omuntu anyirira. I fear people who look nice, Nga buli kimu akina naye nga takola. having everything but they are not working. Waliwo omuntu nga buli kimu akina enjala nnungi naye takola aba yeebasa aba ku TV. Someone looks good but they don't work. All they do is change channels on TV. Guard your heart Omutima gwo gukuume n'obwegendereza from the things you don't have okuva eri ebintu by'otalina bye weegomba or things that are not yet in your level. n'ebyo Gye bangulira towaliyo. Omuntu alitusookayo mu Keyeena namba 1 ye Bad Black. Stop nze Katonda. Bad Black olwo tomumanyi mwebuzaabuza. Ebbanga lyenkulese mu nsi okozeemu. Gwe ebbanga lyenkulese mu ggulu okozeewo ki? Malaika Gabudyeri teeka mu. Gabudyeri ogeza gwe sinika ebyo ebinnya.
ogeza n'oteekamu yadde olukoolu nze nkwebikkulira obadde ogamba ki olesa ye maama gwe Katonda nze Katonda ng'onyirira gye bangulira tewaliyo oyagadde abasajja meka ku nsi senga buli gwe mbadde naye nga bankuba sitampu senga ku mubiri tewakyali we bakuba teekamu omuliro wali wateekayo baaki olesa abaana bameka ani biggwe oli mbega onywedde ki ng'ojja ku yo nsi engo neeteeze nkubuuza oyinamu mmeka oyagala shootirongo ebyo ebibadde ebika by'abantu abali tusookayo mu keyeena nga batuusizaako yenze Musaacha eyatambusa ebikere okufa wali eri empale n'enzikyankasibira wano e Bukanda nga nzikyankubirira oluma lw'egaali y'omuuka. Go for break. This is ITV Uganda.